Zoom Studios 256. Naptali bw'oba oganya okukola kyenkugambye ngenda kuwalana olyenga n'emirembe gikuwaddeko ewaka nze nkulabula. Sisobola kukuwagira lwa nsonga omwana olinganga mulinako ebbuba. Liri bbuba lyennyini nze nina kye sitegeera. Oyo omwana muwala ojja kumukozesa ensobi. Tofaayo obeera nange gwe kyobamanya buli kimu kibakkiriya ate okimanyi taatawo ne maama wo nabo bakolanga ffe okukufuna gwe. Kati gwe nkitegedde kikogeza ebyo olw'okuba oli mukwano ne Dickson kayita olaba nsobi za kitaawe n'erinda taata kaali kiguwamu nti mweyagala ojja laba. Magezi okimanyi bulungi siyimiridde bulungi nenkakasa bena banfunye akalimu enkoko seggwangu ojja gifuna. Sinabadde ndowooza nti taata wanaava mu kkomera agenda komawo akyuse naye talina kyakyuseemu wadde empala nayongera kuseesaamu buseesa. Ndowooza baba musibamu akamulamba yalikomyawo alangirira Ssematalo waakusatu. Mumaze obudde bungi nnyo mu mpalana ne mutawa mwana wa muwala obudde obumumala kati wuyo ali lubuto ago ge bayita amagoba g'empalana. Kakati Philip oterebwa ensonga zo zikolebwako bulungi nnyo era oliwadde mbokudeka naye kakati ogenda wali ewatuukirwa abantu enguzo zipiikingewo oddeeka wabula mukyala wo ono alina empapula zagenda osobola okujuza mu ofisa DPC ndowooza ajja kukusangayo waka Neyaze ofisa oterebwa ote okyakola kyawo omukyala ajja kusanga yeka abulagenda omukazi ajja kusanga yeka. Magezi enkoko mama gyali mu kufumba mu nnyumba mugijjeewa temubanga musaze enkoko yange. Tusaze eri enkoko ennene empanga enjeru iya tata Dickson. Ani yagibawadde? Tugiwadde. Mutya? Ayi tata Dickson bamusibye kofe ndusalawo tukwade enkoko ye tugirye nga tujaguza tata Dickson okumusiba. Obwo bubbi. Butya ati omusajja ali mu kkomera mwe muzze ku nkoko ye mwegabudde. Sirabawo kibyawo sirabawo na buzibu olw'ensonga nti tata Dickson bujo yagala tata abiri mu kkomera ne kati Katonda ayambye yekenyini alisooseemu mwetulabawo omukisa okubanga tulina okujaguza naddala nga ate tuli ku nkoko ye tulya naye eri amawulire gyali wanaagawulira mutulya nkoko ye kijja musanyusa. Kale katubalinde. Nyabu ekitegeeza tekikusanyusiza olw'okubanga tugenda kulya enkoko ya tata Dickson bwe gubanga bwe gutuwe guli kangende wa tata nkuloope. Magezi Beti ndowooza tugende. Tulindeko nkubidde special ajja tutwaleko. Special atutwalewo? Atutwaleko ewa dokita. Okola ki? Agenda tukebera musaayi. Omusaayi ki era gubadde gutya? Omusaayi gwa siriimu. Linda katono. Oyakundwa ku musaayi ku ssaawa zino. Omanye emyaka gye mmaze nga tebankebeza musaayi. N'ekisooka kya byonna
nze omusajja namutono dokita ngana okujajamya obazuulira nti nasirimu kyekidako ng'obeera ne siriimu wo ssebo ng'okimanya nti nnyina siriimu wange kati nno nnyabo kwagala butayagala tusooka kgenda mu masanyu ebyeddwaliro osooka obyesonyiwe ssebo kwagala butayagala oyina okugenda mu ddwaliro kirezeemu naawe akunfuulinga maze okuta omwami wo akala ali mukwembuzaabuza omwami wo nja mukwata mukomye munda oba si kyekyo wekeninga kukwata nkuyingiza akadokulu ssebo oyagala butayagala tulina kusookera mu ddwaliro tulyoke tugende mu masanyu beti bolosoza okole kuba ekyo byekukoledde omwami maze omumuta kati oli mukuneefuulira ssebo bw'oba olowooza nti oli wa nnyo nkwataako katono bwoti nkukubira enduulu nti wuuna nkwata olabe bwe bataakusibwa oba olowooza oli waggulu w'amateeka bwotyo bwenkoze kati nkwataako byonna byenkoledde ebbaawo osoza bwefuule bwefuuzi ogende bugezi bwoti ssebo kati nkwataako olabe naye wootaasule emabega w'akaduukulu nkwataako mukulu nkwataako mulabe kati nkwataako twala eri tolina byoyinza kuŋŋamba nkwataako bwetosoza okweyisa bwentyo bwensaze nonfuulinga nawe totusumbuwa onfudde omusiru mu ofiisi eno yange ate kikinkwataako ssebo onfudde kataala nkwefuulidde nkwataako nkola kyonkola twala eri okoze beti tujja kulaba ani mugezi n'omusiru ku babiri ku fembi zinfuulinze sinanyambadde kati tujja kulaba nasinga Natalia aliwa bule atudde awo kabeerewo enkoko katugirye nga tudde awo omwana oyo natuyita ababbi katugirye nga lyawo ategere nti abazadde olina obawa ekitiibwa ate kyenjagala magezi owulira bwamalawo ekifi magezi mwongere naafe otwongere tugirye tugimalemu mu ntamu eggwemu aleme kusuubira ntamu okujja mu kifo kukire njagala tugirye aleme kulaba wadde kugumba lyayo tujja kugirya wabula katugirye awo yabaawe njuba yalunda enkoko ajja yalunze enkoko ewoomoola girunda bulungi naye eyinza obutawooma ku nsiringanyi zaffe zebadde erye mu bitooke ng'ebimazeemu okukamala akyokanda ebintu byewunyisa bulijjo tugigoba mu lusuku eve mu lusuku tetabula lusuku egende nfe tulimanye nti ate ffe tuligenda okola ki ofunamu twagegenda ogirya naye taata ku nsonga eyo zindaba enkoko z'endala bwe zijja mu lusuku lwaffe tetuzigoba tuzikole kyekimu nazo tuzirye tuzirye taata omwana ono agenda kuba musika kuba kati atandise okulengera gye tulaga nze buli lukya magezi nyongera kwagala kirala kyenzudde obutaba na kamera kibi nnyo kubanga tetubadde tukwata ka vidiyo ne tukaweereza watata Njuba n'akalaba engeri enkoko ye gye badde nsava naye nanyumirwa bambi ka vidiyo olage tonyoyogedde ensonga Dickson yandika mutuusizaako mu kkomera naye agume tubali kyakukola alisanga amawulire naye banna naye era ajja bifuna nabata omusajja alunda enkoko mpoomu Dickson mwebaze yebala okuyoola kalimbwe yasigaze kalimbwe tetera kulya enkoko taata nze n'ebigambo bimpeddeko kasigale gwakulya kale lyamalawo mangu bakongere kirala kale taata ate gwe kiki nyabo bamukomera kulaba taata taata akwegayiridde nti asaba omusonyiwe ave mu kkomera sente zagenda zinyonya azikuwe ngavudde mu kkomera password ejja kitaawo mu kkomera sente zange ozireese asaba omusonyiwe nyabo bawakisa ekufulu y'ekkomera tenneggula nga temunnaleeta sente zange password ejja kitaawo mu kkomera sente zange bwe muba muzireese ojja kuddamu ŋŋambe nange nyabo
kati kuza sente nazikuwa otya nga ali mu kkomera. Temumalira na budde nina ebyokukola. Yes, hello. Aha, mulidawo. Muchakola kisame kameka okuva mwagenze champs kutuma kwata omuntu omu muchalemeddeyo. No musiba lwa nadduse. Ono Filipo atolose. Mbawadde essaawa mukaaga zokka. Nga maze mukwata mwagala mukomera. Yes. Mukitegere bulungi. Saagala bya sa. Njagala mumukwate bwe mutadda naye mmwe mugenda osusula mukomera. Nolokowulira mukisegedde. Okay, mwagala mukomera. Nolokolaba sinalokancankalanya. Kakube ngumire. Naye taata njuba wanategeera nti fe abalidde enkoko ye teyongezeemu mu mpalana. Oyo njuba talina magezi gategeera nti ffe tasobola kitegeera ffe twagiridde. Ate atya? Kale kino sande kyogedde naye kankikuwenga ekyokulabirako. Era kikuume nga kyama. Gw'obadde okimanyi nti ssente ziri ezaabula mu nju ye mu baasa nze nazitwala. Taata gwe wazitwala ezo ssente? Nze nayingira mu nnyumba ye nenzijjamu nenzitwala. Kale no weewuunye kyamulema okutegeera nasiba mutabani we ng'alowooza mbu yabba ssente. Anti kyenkugamba nti talina magezi tasobola tegeera nti enkoko ffe twagiridde. So kati gwe beera mugumu enkoko yo gireke ku bukale bulungi mu mubiri okiraba mu lubuto ate jjukira bagamba enkoko emala ennaku 7 mu mubiri si bwe kiri. Kati gwegende waka ojjemu esaatu weewujje enkoko ekutambule mu musaayi ennaku 7. Kitegeeza nemikubamu nakweraliikirya kwonna taata. Oyo talina magezi tasobola tegeera nti yeffe. Senga yali agalina yandibadde yategeera dda nti ebbaasa nze nagitwala. Tabalina. Kale taata kankwesige nga amagezi agajjawo oyo gategeera nti enkoko ffe twagiridde. Gwe weeyagale. Mwana oyo. Natalia. Banji mama. Ekyokukulyako enkoko tononya muntu mulala yenna wenenye wekka. N'otuyita ababbi. Ffe bazadde bo n'otuyita ababbi Natalia obeera okyasuubira okulya ku nkoko. Mama tewali buzibu. Kale kati nga we watali buzibu gende wa Aunty Sarah ku dduuka kumpere Kamulali ow'ensaano. Mama wali ku kikolo Kamulali mwengevu yenna. Kalate Kamulali ow'ensaano omwagaza ki? Ow'ensaano gwe njagala kumwongera kumulunga mu mpalana. Kati mama empalana oyagala kugyongera kugirunga? Njagala kwongera mu birungo mpaka ng'abatuwalana bategedde nti ffe tubasinga. Kati mama nno mpa ssente ngende ndeeta ebintu byo. Gende wa Aunty Sarah alina balansi wange atooleko oleete Kamulali. Gendeeta ekipimo ki? Nandiguze afu. Naye Kamulali wa Aunty Sarah mwesiga. Ndeetera kwota. Mugamba akuwe kwota. Kale mama. Nyanguyirani. Bwata bwogenda otambula. Nze nyanguyiza. Natalia, otuseewa ku nsonga y'okugyamu olubuto lw'ekibi ono. Natalia, nkugamba. Taata mpulira. Anti otuseewa. Naye taata, singa siri mweteefuteefu kufa nga nzija mu lubuto. Gw'olowooza bw'ofa ng'ojjamu olubuto gw'anaaba asoose? Omanyi abakazi abafudde nga bageza kugyamu embuto? Kati bw'ofa mbu gw'ogenda okukola amawulire. Gw'ogenda okukola amawulire? Kakati oba ofa, oba toofe, oba kiki, siri mwetegefu kuleka mu nju yange okulizemu omwana ow'ekibi. Olwo olubuto oyagala twagala tulina okulugyamu. Kati nkuwadde ennaku 2 weerowooze
ojja ofukamira wali nga metata nzikiriza nkutwale olubuto tugende tuluggyemu ate senga ziggwako nga tonajja kuŋŋamba nti okukkiriza ŋŋenda okugoba ewanga omulundi omulala ogwokubiri nkugobe oba si kyo nze nkubuulira nyina obumalirivu nja kukwata nkuteeke mu kakutiya nkasibe bulungi nnyo nkutwale nkusule mu kidiba kya goonya zikulye ndaba oyo omwana gutayagala kujja mubona mukuliza mu kidiba kirimu goonya. Taata kuli taata wankula ki wansi w'enjuba wano? Nze ndi taata amanyi kyayagala era nga nnemera ku nsonga. Kale kati taata engeri gyekiri nti olemera ku nsonga bino ebintu mbikooye ŋŋenda kwesitula bukolokolo ŋŋende maama mubuulira ekituufu. Era ng'omuwuta bw'abeera kati ekyo nakimanya era ekyo nakisalira ddala amagezi ekyo kyaggwa dda eddagala liri ennaleeta lyennajja wamutuula kukamwa era nendireeta n'olikozesa bulungi nnyo era wootambulira bw'otonoyogera ekigambo ojja kuba tonaba nakukyatula ajja atule ku kamwa bwe ofuke kasiru oba gwe wabyerabira ekyo kyaggwa dda nakwetoloola buli kasonda w'oyagala okudda okwetaasa wendi ono omutunuulira ebyo kankubuulire ne boonakaaba ne boonakola ki olina okukola kyenkugambye gwe no siruwala nga bw'okula era kaaba nnyo naye era tekigenda kutaasa. Maama wano tulabika nga bakwatagana naye nkizudde si bwe kiri. Kikyogeza kutegeeza magezi? Funye amawulire ti ssente zabula ku tata Dickson tata yazirina yali akikugambyeko. Abantu b'oku kyalo kyampisa empalana kati olwo batandise okuwaayiriza musajja wattu gatonya empalana era esituka ebumbujje. Nedda tata kennyini ava okwerumiriza nagambu yazirina. Ekiki? Ye akakadde kamu mu emitwalo 10 yabutwala. Ekitegeeza gatonya alina ebintu byakola n'ataŋŋamba. Nange neewuunyiza. Ekintu ekyo nga kinene. Taata ayagala olubuto tuluggyemu